Abakristo beeyiye ku kigo ky'omujulizi Kalooli Lwanga ekisangibwa Butawaata mu disitulikiti y'e Kalungu wakati mu kujjukira abajulizi ba Uganda. Father Peter Posemakula okuva ku Lutikko ekitovu yakulembeddemu mmisa eno mwakubiriza abakkiriza okwongera amaanyi mu kunywerera mu ddiini. Weebuuze nti mu bulamu bwo oweereza ani? Kyangunya okuba nga ate oweereza eno ate nga waliyo n'ewalala eri ate era gy'oweereza. Olwaleero okulamaga kwo Omukama akuwa omukisa. Onywere mu kuweereza Omukama Katonda wo. Omujulizi Kalooli Lwanga yazaalibwa ku kyalo Butende mu ggombolola ya Nnyendo Mukungwe mu kibuga Masaka ng'ono yattibwa ku myaka 25. Father Semakula asinzidde wano ne yennyamira engeri obwesigwa gye buwedde mu bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ng'obuzibu abutadde ku maka agalemereddwa okugunjula abaana nga bakyali bato. Awo nno mwenna abakulembeze abali wano, obwesigwa bwo bufaanana butya? Obwesigwa bwo buyimiridde butya? Ebigambo nammwe mubiwulira ku malediyo, mubiwulira ku mativi, mubiwulira okukaayana ku nsimbi y'omuwi w'omusolo mukuwulira ng'abantu balinga abagamba nti obwesigwa bukola ki? Obulamu. Father Semakula era ategeezezza ng'abaana b'ennaku zino bwe batakyalina mpisa olw'eggwanga eridobonkanye. Mpisa okugwa mu ggwanga zisooka kugwa mu ki? Abaana okulalambala ng'ebyayi ebinaayiwa obugolo tibatandikira eri mu luguudo, batandikira wano waka. Abaana okusasamala ng'entangawuuzi tebatandikira eri mu kkubo, batandikira wano Ono asabye abakkiriza okukomya omuze gw'okunyiigira abantu ababeera babasobezza okumala ekiseera ekiwanvu nga balabira ku mujulizi Kalooli Lwanga. Ono yasabira abaali bamukumako omuliro okukyuka okuweereza Katonda. Bwe tunalemererwa okuyiga okusonyiwa, emitima ne giguba, obusungu bujja kulya emitima gyaffe. Era tebujja kulya mitima gyokka, obusungu bujja kulya n'ebirowoozo byaffe. Endowooza yaffe buli kaseera ebeere nga nayo nfu nga nkyamu. Minisita omubeezi ow'ebyamazzi era nga ye mubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalungu, Aisha Ssekindi ategeezezza ng'okulamaga kw'omulundi guno essira bwe liteereddwa mu kuzimba ekereziya wakati mu kwenyumiriza mu bajulizi ba Uganda. Abaayita mu musaayi okuleeta ekitangaala kino. Olwaleero ffe gye twenyumirizaamu nga tusinza Katonda waffe. Nti oba oli awo twandibadde tukyali mu kizikiza. Naye beewaayo ne bafiirira abalala. Nga tuzimba ennyumba ya Katonda. So kereziya eno emaze ebbanga nga weeri naye nga bambi yeetaagamu amaanyi ag'enjawulo. Essaza lya Masaka lirina abajulizi 3 okuli Kalooli Lwanga ng'ono azaalibwa Birinzi, Buluno Sserunkuuma azaalibwa ku Ssaza, ssaako ne Yowaana Maria Muzeeyi azaalibwa e Minziiro. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.